Bannange okufa kuli kumpi. Omukyala gwe mulaba oyo mu katambi ayambadde ebyeru afudde nga ne bakozi banne balaba. Afiiridde wakati mu miitingi y'abakozi ng'ali mu kwebaza mukama waabwe. Banne bagenze okulaba akutuka ensingo, ebyeru mu maaso ne bitandika okudda waggulu, ne yeesikamu gumu ebiri era n'afiirawo. Mukama waabwe akozesezza miitingi y'abakozi. Y'omu ku bakozi ababaddewo era atudde ku mwanjo awo mu maaso ga boosi waabwe. Mu bakozi bonna omukyalo ono y'asoose okwogera era ayogedde ebigambo birungi nnyo eri mukama waabwe. Abadde amwebaza n'amusiima okubeera mukama waabwe omulungi. Ayogedde ebigambo birungi byokka eri boosi waabwe nga ne bakozi banne we bali awo bawuliriza kubanga ebadde miitingi y'abakozi. Wabula wakati mu kwogera kwe ng'amaliriza okwogera ebigambo bye, mukama waabwe naye amwebazizza okubeera omukozi omulungi. Bagenze okumulaba ng'akutuka ensingo nga bw'olaba mu katambi awo. Bagenze okulaba abakozi banne akutuka ensingo, agwa wansi, ebyeru mu maaso nga bidda kungulu w'ebiti, era awo waafiiridde. Afiiridde wakati mu miitingi nga banne balaba, mukama we ng'alaba, buli omu nga waali alaba, omukyala n'afa. Kaakati bannange okufa kuli kumpi, okufa tekuli wala. Okufa kuli kumpi, okufa tekuli wala. Katonda ye kayikayi alina okutukuuma. Oba omukyala ono alina mukozi munne abadde amulimira akakanja ku mulimu, sijja kulimba. Oba abadde alina omuntu atamwagaliza nga waali oli alaba ng'ono si w'alina okubeera, nakyo sijja kukulimba. Naye ebiseera ebisinga obungi ebintu ebituukawo ku bantu nga bino biba birina abantu ababikola abali awo emabega. Oyinza okusanga n'omuntu amukoze ekintu kino yamusse nga y'omu ku bakozi abali awo, kubanga okusinziira ku bigambo by'abadde anyumiza mukama we, alaze nti abadde mukyala muganzi nnyo ewa boosi we era abadde mukyala mukozi nnyo nga mukama we amwagala ng'amwenyumirizaamu. Naye afudde kibwatukira mu ngeri etategeerekeka, afudde just amaze gafa. Kankutuuseko akatambi ke ng'omukyala ono afa n'ebigambo bye byasembeyo okwogera nga tannafa wakati mu meeting. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. I want to sincerely appreciate you, sir, for your exemplary leadership and for your commitment towards the progress of cultural services. And I personally want to thank you for, believing in me and dragging me out of my comfort zone. I am appreciating you, sir, because I have learned a lot of things. I believe things that I didn't believe I will be able to do. I want to sincerely appreciate you, sir. Those are boys were shy. You wouldn't want to support us. I found that out on her. But you also benefited from it because ndabye video y'omukyalo ono eyakutukidde mu office nga bali mu meeting n'ennyamiramu. Bantu mmwe obulamu nga bumpi. Video eno nagirabye neneesiwala nenkubakubamu obufaananyi eri abantu abalwanyisa bannaabwe, n'owalana munno olw'omulimu, n'owalana munno olw'omukazi oba omusajja, olw'ettaka, n'obba ettaka lya munno, n'omusiba mu kkomera, n'omutta, n'okola buli kimu osigaze ebyobugagga bye oba gw'osobola okuba ng'oyitawo. Oyinza okusanga ng'omukyalo oyo abadde alina abantu basika nabo omugwa ku mulimu era ng'oli agamba singa nno kifa akantu ako kantama. Olowooza abadde asika naye omugwa yagenda okudda mu ofiisi ye? Abadde amuwalana agenda kuleeta mwana wa nnyina, maama we, jjajja we oba kiki? Obulamu bw'ensi bumpi, tolina nsonga lwaki oba osika omugwa n'omuntu. Omuntu yenna bw'afa
azibako ntaana ye. Mujjukira bali abaafa omusanvu abafamire emu baasima entaana 7. Omuntu ne bw'omuwala n'otya ne bw'omwagaliza okufa bw'ayingira entaana ayingira mu ntaana ye ng'omuntu. Eyiye esigala ekulinze. Obulamu bw'ensi bumpi. Tolina lwaki oba osika omugwa n'omuntu. Tolina nsonga ki owala n'omuntu. Buli omu alina entuuko ye Mukama gye yamugerekera nti olunaku bwe luti bulwadde bwe buti oba enfa bweti. Enfa y'oli si yenfaayo. Kyogoba okufuna tebagenda kukuziika nakyo. Kati ono mukazi wattu yabadde mu ofiisi yeebaza bakama be ng'alaba obulamu butambula bulungi nnyo. Tewayise yadde sekendi nga 10 n'akutuka. Bannange mu bulamu bw'ensi kola ekyo ekikusanyusa ate yiga okubeerawo mu mirembe n'abantu dani fe okulinda gwe olw'onoofa tandika okusaba Katonda omwoyo we guwumule mirembe. Tobadde nga gwe obeera mirembe n'abantu naye ffe tukusabira nti owumule mirembe batya. Ekisinga byonna bantu mwe mwezuule. Atamanyi gy'ava tayinza kumanya gy'alaga. Sigadde nze Divine nga ge gabadde amazima agakaayira ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kakati kino kankibabuulire. Tuli mu nsi eno nga si buli omu nti musanyufu ku lwa pozishoni gy'olina wonna wonna w'oba oli. Tuli mu nsi eno nga gy'okoma okusukkuluma ku banno gy'okoma okufuna abalabe. Tewali kintu kisinze kuleetera abantu bujja nga kukulaba ng'okuzibwa ku mirimu. Tewali kintu kisinze kuleeta abantu bujja nga kukulaba ng'osukkulumye ku bbo ku mulimu oba n'ebirala byonna byonna by'okola mu bulamu obwo. Enkulaakulana egenda kunyiiza abantu. Obukozi bwo okukola kwo ennyo okuba nti oli mukozi kugenda kunyiiza abantu bagambe ye olwo olukazi nga lwefuula olukola ennyo oba lulowooza tiffe oba okitegeera. Kati omuntu ajja kutandika okufuna akasajja ku mutima olw'okuba gwe oli muntu oli mukozi olw'okuba bo bangala obunani gwe obukozi obugenda kunyiiza abantu bangi. Omuntu agenda kufuna obujja olw'okuba mukama we akwagala akukkiririzaamu akusiima. Omukyalo ono ekyamusse tabadde mulwadde nedda, tabadde na puleesha nedda, tabadde na kirwadde kyonna kibadde kimuluma nedda. Wakati mu miitingi mukama we bwe yakozesezza yabayise abeebaze. Omwaka guno nga gutandika bamazeko omwaka oguwedde bulungi batandise guno omwaka bonna nga ttiimu mukama waabwe n'abayita ayogerekokko nabo kale buli omu era amubuulire byayitamu byakola ki okitegeera ekintu ekyo. Era miitingi etambudde bulungi okuva gye yatandikidde. Abakozi ab'enjawulo be basoose okwogera buli omu n'ayogera ensonga ze, buli omu n'ayogera emirimu wagikola. Mukama waabwe nga buli omu amusiima amwebaza. Wabula ebatuuse ku mukyalo ono naye ayogedde ebibye, wabula ye ebibye by'ayogedde kubadde kwebaza mukama we. N'amwebaza okubeera mukama waabwe omulungi, n'amwebaza okubeera boosi omulungi, buli kimu amwogeddeko birungi byereere. Era mukama waabwe n'alabibwako ng'awuliddwako ng'aseka ng'agamba bano weebale kusiima. Munnange wakati nga mukama waabwe ati akazindalo bakamukwasizza ayogera, ate omukyalo ono waakutukidde bagenza okulaba amenyeka ensingo. Ensingo agigwetera bw'ati ku sayidi, amaaso gano n'agakanula nnyo nga omwoyo gugenda gumuvaamu. Bakozi bani bagenza okulaba ono alinga ng'azirika, kumbe akuba si kyakyalo obulamu bugenda buggwawo. Era mukazi wattu mu katebe wabadde atudde tavuddeewo waafiiridde. Oba abadde ne munne ku mulimu, oba abadde alina omuntu ku mulimu abadde amuli akakanja, oba abadde alina omuntu amukola obubi mu bintu by'abadde akola, kugamba buli kimu kisoboka. So kwegamba tubeera ku mirimu
ng'abantu abatatwagala bangi, tukola ebintu bingi ng'abantu abatulaba obubi bangi, wabula tewali kintu kyenyinza kugamba nti kola bw'oti na bw'oti okubeewala tewali. Mukama yekka y'akuuma, naawe kennyininyini naawe olina okwekuuma ate nga n'ekirala weesabira. Otherwise tewali magezi ge nnyinza kkuwa nti munnaye kola bw'oti, nedda. Ojja kusanga abantu ku mirimu gy'okolera obasukkulumeko otandike okufuuka obuzibu gye bali, ate bafuuke balabe bo, ate abagenda okuba ababi ennyo okukamala. So simanyi ku nsi ya Katonda ono omulya mmere kyayagala. Bw'oba toli mukozi bakuvuma obutaba bukozi, bakuvuma okolera engalo. Kyokka ate bw'oba omukozi ne kibanyiiza ne balyoka batandika okwagala okukola ebintu ebikyamu, buli kimu kye basanze okwagala okukola. Kati omukyala ono aba mukozi munne wabadde mukozi munne yamukoze ekintu kino, kubanga omukyala ono teyabadde mulwadde, yabadde mulamu tteke, yabadde talina kyadde ne ssenyiga nti amuluma, nedda. Naye omanyi ki kitegeeza okufa ng'otudde ng'olaba nga buli omu akulaba bw'ati? Eyo enfa mbi nnyo, eyo enfa mbi nnyo. Abantu babi, abantu bakola bannaabwe ebintu ebisingira ddala okuba ebibi, era mulina okwekuuma mu ngeri emu oba endala. Omanyi bagamba ne Katonda akuuma be yeekuumye. Gwe bw'obeera ku mulimu olina okunywerera ku Katonda n'omusaba akukuume. Naawe ng'omuntu olina okwekuuma. Osobola okwekuumira mu Katonda ng'oli munnaddiini, osobola okwekuumira mu Qur'an ng'oli musiraamu, osobola okwekuumira mu bajjajja ng'oli mu nzikirizigana eno ey'obuwangwa. Kyonna kyonna kasita oba ng'okifuniramu emirembe oba olina okwekuuma. Nze tewali kintu kye mpisaamu maaso, kubanga nkimanyi abantu abalungi be basinga okutuukibwako obuzibu. Omuntu mujja kumulaba nga ku mulimu mubi, nga bannange ng'aliisa banne akakanja, naye nga kizibu nnyo yo okumulaba ng'alina ekintu ekimutuuseeko ekyekuusa ku ki? Ekyekuusa ku malogo. Naye ate n'olabira ddala omuntu omulungi, alina omutima omulungi, ayisa bakozi banne obulungi, ng'ate gwe bakola ebikyamu, gwe bagoba, gwe bagira kino. Kati awo Katonda watabeerera feya, okitegeera? Mwali mubaddeko kaawo ku kyalo nga kuliko omusajja asinga obulogo, naye ng'akulaga nti awangadde emyaka bufukunya. Kyokka abantu abalungi ku byalo abalina emitima emirungi bo bafa mangu. Ekyo nja kigeraageranya ne ku mukulembeze w'ensi emu. Waliwo omukulembeze w'ensi emu, abantu abasinga obungi bo bafa bamulekawo. Abantu baagala bamulabeko nga oba osanga naye taliiwo, naye boyi yaakulaga ate ye waali ali eyo mu nsi endala. So embeera ey'obwetyo bw'etambula. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Subscribe nga ate naba kuba nti ate otwegattako, so okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda abankumire, mweraba.